oluvannyuma lw'okuva mu kkomera amateera ge yazinye enkudi mulabye ng'agikwasizza kannabwala. Kale nkwanirizaako gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Update TV kutegeeza nti nno okola kyamaanyi najjo osinziza okuba ng'otuwuliriza. Kutegeeza nti nno gw'atanaba kuba ng'osubscribinga muganda ngenda maaso subscribinge, ngenda maaso sharinge, commentinga. Muganda wange twakulaze olunaku olw'eggulo bano kooti we yaba beirinze yaba wadde bbeiro omwabadde omukyalo ono Cissy Namuju ne Paul Akamba ne Yusufu Mutaburi we baaweereddwa bbeiro ku bukadde bwa Uganda 5,500 era omulamuzi n'agamba ng'ennaku z'omwezi zabadde 9 ne 10 wagenda okuddamu okuba ng'awuliriza omusango gwabwe. Omulamuzi wa Buganda High Court amanyikiddwa nga Lawrence yagambye nti no yeekeneenyiza empapula z'abano nga talabamu kwegamba kibalumika kubanga mu ngeri nti ssente zino baazitwala mu ngeri eri violent oba engeri emenya amateeka. Naye okusinziira ku kitongole kya Uganda Human Rights Commission ekikulirwa muganda waffe ono Mariam Wangadya kyo kityagenda mu maaso n'okunoonyereza era balinze High Court wenaddamu okubanga eddamu okutuuza bano okuwulira omusango gwabwe nga Uganda Human Rights Commission and Mariam Wangadya chairman waakyo nga ye aleese obujulizi obulumika abantu bano nga ye baaloketinga 20% mu budget committee oba mu budget y'eggwanga eya 2024-2025. Jjukira nti no bano baali baaloketingibwa bwali miliyoni eza dola zaali 3 ku projects ezimu ezigenda okuba nga zikolebwa mu constructions project naye nga bazitaddemu nga beneficiaries nga zigenda kuba nga ziyamba bo nga bo zifundinga projects zaabwe personal benefits. Kaakati mukwano gwange ne basobola okuba nga financial nga ebyagenda maaso ebya financial bills okuba nga babanoonyezaako ne bakwatibwa gwe mukwano gwange ali eyo bamawonizeeyo eruzira emyezi egisukka mu 2 nga bawola ennemba n'ebisango by'okukumpanya ssente z'omusolo saako n'okukwata mu bajeti y'eggwanga Uganda gwe ali eyampuliriza. Bano nno baateereddwa naye oluvannyuma lw'okuteebwa omukyalo ono amanyikiddwa nga Cissy Namuju alabiddwako ng'azina amateera ng'acacyanka simanyi abadde asanyuka ki simanyi. Jjukira nti no statement zaavaayo ng'akyali mu kkomera nga Speaker Anita Amongo wamu n'omukyala Kinyamatama nga bavaayo bawolereza omukyalo ono eri mu disitulikiti ey'Erwengo nga bagamba omukyalo ono si kirungi mubonereza nnyo kubanga yayiza omwana n'awaba asobezza mubonereze omala omusonyiwe kubanga ono yalya n'abalonzi be. Kitutamanya oba ono yalya n'abalonzi be naye yavaayo n'akola statement nti ssente yazigabana ne constituency ze ne mugenda ne mukola research. Kaakati we yamaze okuteebwa olunaku olw'eggulo yagenze bukolokolo paka mu disitulikiti ye Erwengo era eyo gye yabadde ng'acacyanja ng'azina enkudi wamu n'abalonzi be gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Enkudi yafuuse enkudi omuganda wange yazinye paka kuwulira bubi nga yeekulisa okuva mu nkomyo okuva kawunga n'ebijanjaalo ebyekkomera gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Abalala Paul Akamba ne Yusufu Mutabuli bo tebannamanyikwako mayitire kitegeezebwa nti nekkomera lyabayisizza si bulungi era kakati bakyalimu ne fiya bagamba waayi abasajja oyinza obbeera okumpi ne bakuyita enkya ate nga badde batutadde kati mbubbo gempulidde mu nkubo beeyongeddeyo wala nnyo era ffe tulinze tulabe oba olutuulo olunaddako banaalabikako mu kooti mu High Court oli omulamuzi Lawrence abeere nga ajulira ensala yaabwe nga we tulinda ne Mariam Wangadya kya personi wa Uganda Human Rights Commission byagenda okuba nga aleeta okusinza ebinaava mu kunoonyereza ne mu investigation kirage okitala kinaalaga ekituufu nti ssente bano baazikumpanya bukumpanyi baazitwala mu ngeri emenya amateeka baazitwala mu ngeri eri violent baagitwala in unlawful content. Kwegamba tugenda kugezaako kulaba nga tulaba mu ngeri ki
Manaki zino ssente mwe zaatwalibwamu mu bana abasatu omuli Cissy Namuju, Paul Akamba wamu ne Yusufu Mutabuli. Egwo mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula nyongera maaso okubanga nkutegeeza nti no bale kwekumira ku Yogi Updates TV. Gwe muganda nga atandika kubanga osubscribinga ku eno channel, genda maaso subscribinge, sharinga, likinga. Baganda bange abali emitala w'amayanja Saudi Arabia, Qatar, Oman, Dubai, US, UK mwena mbalamusizzaako nnyo. Abali Nairobi, South Africa namwe mukola kyamaanyi nnyo kubanga mwekumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV. Temuvaako, tugenda kubanga tukomawo ne information omulala mungi nnyo. Wabula ky'oba teweerabira ky'ekyokusubscribinga gwe mukwano gwange ali eyo.